Geoffrey Lutaya gwe tuyingiddewo naye mukana kaseera ani yali amanyi nti bugenda kucha abantu nga utandika bayita ba honorable Hilda man otandika ogamba nti bane honorable Hilda mani otegera ekintu ekyo ebintu bikyukanga mu bulamu tewewunye essaawa eno ne bukya ku makya nga Nabatanzi Dianah naye otaddeko ka honorable Nabatanzi ne bukya akantu ako kakulu nnyo Temuwakanya nteekateeka za Katonda Mukama akosobola okukuba surprise ku nsi naye nga naawe okikoleredde eyo nsonga olina okuba nga okitaddemu nnyo kale wetukyali wano eno mu program kiri kitya gaba Maria Gachamisana mba nkuyisa mu budde bwe buti era njagala nsooke ndowooza nkulage ku byewuunyisa ebyewuunyisa bingi mu nsi ebibeerayo naye gwe okimanyi nti abantu babeera nga beekola obumodimodi abantu nga beekola ebintuntu ng'abantu balina ebyewuunyisa mu nsi byetwetaaga okuba ntumanya naye nga tetubimanyi kati kano kaseero bitegeere obadde okimanyi nti eyelashes ziffe ze tuteeka ku maaso bwe bukooweekoowe bwe tussa ku maaso obadde okimanyi nti kasobola okukula ne kawanvuwa ne kakoma eno ekyo wali okirabyeko gwe nkuletedde olwaliro njagala tumulabe ffenna ono yakuza buno nga bwolaba abantu benze nkulagako ng'oli alina enviiri mpanvu nga mpanvu zikoma eri abalina zi dreads empanvu nga zikoma eri kati ono yasalawo kubanga akuza eyelashes anti yakukikola ati ono naye okuziddaabiriza ne ziba nga zikula ne Annange byewuunyisa mu nsi era ddala bano balina kuba Bachina Bakoreya Bajapani Asia batera okwekulakola ebintu ntuwe biti naye nga ky'oba omanya nti mu nsi kisoboka era wali obaddeka ziizo eyelashes nga ziri original sympathetic omanyi Guinness egenda okukola ebintu bwe biti omenya records zaazo ne bakuteeka mu nsi yonna nti mu katabo k'ensi yonna nti gwakyasinza okukola kino baba bakoze research emala era bakunoonyerezaako ekimala obeera bakakasiza ekimala okugamba abantu nti mu butuufu gwe mu nsi yonna holdings a record weight balina okubanga obukakafu buli kimu bakirina essaawa eno bwolaba omukyalo oyo 480 days in the mountain okay omukyalo ono bw'oba omulabye era ng'omwetegereza bulungi nnyo bannange ye akkiriza nti osanga lashes zino ye kyayita ekirabo maybe okuva ewa Buddha Katonda waabwe nti Mukama ye alinga eyakimuwanga ekirabo naye kakati bane lashes ezo zikuza ne zikomeyo gwe okimanyi ekitegeeza kati nga bwolaba eno mu side gyazisonsese gyazikuliza bw'aba yagadde okubeera okke gyazitambuliza n'aba nga alaba bulungi n'abusanirira n'abutereeza bulungi n'abusigako ebizigo n'abuweweetako bulungi n'abussa mu side ne bugenda eyo kati goboloza yeekubye penso kumbe lashes zize kakaviiri kwega Mukama yaddira enviiri n'azissa ku maaso ge ate amaaso go n'agamumma mu bitiibwa ebingi ebyensi munnange Mukama Katonda ono alina ebintu byakula ne weewuunya munnange alina abantu byebyo nno byeetaaga okuba nga omanya gwe wali okirowoozezaako kabanga kooya ka mu nnyindo nti kayinza okuwanvuwa ne kakoma eno wansi nga mu kiwato wali okirowoozezaako ekyo kati ono yakuza lashes ebyensi tebiggwayo andoozi olaba gyazisonseka ne zigira eno ne zikoma eno olaba gyaziteeka ezo lashes olaba ffe obwaffe butono nnyo kakwatako bwoti ne kakuukayo mu liiso naye rabaye gyazifunyiza ezize ebyensi era ddala tebiggwayo kakati wano wennyini wenjagala okuba nga mbajjukiza nti